Yes, nkwaniriza mu D4 eya web designing amanya Kazibwe Patrick. Olaleero tugenda kubaako era kituyiga okugattako ne bwe twakoma luli. Twakoma web page yaffe eri mu mbeera bweti. So olwalero tugenda kuyigayo display, luli twayiga display flex, leero tugenda kuyiga display grid. Tubeeko bye tugatta mu web page yaffe. Ate era oluvannyuma nga bwe nakusuubiza mu D3 nti tugenda kuba tukwata templates nga tuzimba templates oba tuzimba website oba web page ezifaananira ddala ezo eziriyo nga tufuna gye tulabirako ne tugizimba. Era olwaleero gye nkuleetedde gye tugenda zimba eno page ya Level Africa. Njikubye ekifaananyi, ekyo kifaananyi kyolaba tugenda kuzimba ekyefaananyiriza ekyo. Video eno teri about phishing, teri about oba okukozesa web pages zino eza websites obubi, wabula it is for education purpose, tuyigiririzaako buyigiririza. So nkiddamu eno disclaimer, zino pages zetugenda zimba ezifaanana teziri about phishing. Phishing kwekola kutya, kankyooke nkinyonyoleko katono. Phishing kwe kuzimba ekintu nga kifaananira ddala ekyo ekyaddala n'okugezaako okubuzaabuza abantu basobole okugoberera ekyo ekitali kituufu, n'okugezaako okubayiyo babbako data waabwe. So ffe tetugenda kukola ekyo, tetuli mu kuzimba phishinga, wabula tuli mu kuzimba okuyigiriza web designing. So eyo disclaimer, era bwe tuyiga tekiniki zino okuzimba page ezo bambi tozikozesa obubi. So tugenda kuzimba page efaanana bwetyo. Page eno njijje ku mukutu gwe bayita Revo. Just nyenze mu Google nensearchinga, then ka page ne kanyumira ne kalabika bulungi. So olwaliro tugenda kazimba nga kafaananira ddala exactly bwe katyo. Era nkozesa sniping tool nenkuba ekifaananyi ekya Level, eno Level logo nenjikuba akafaananyi nga nkozesa sniping tool. So sina engeri yonna gye access nze mu page mu bubi. Just nkozesa tools ezili mu computer nenkuba ekifaananyi, then tugenda kuzimba page efaanana bwetyo. Era kino kyolaba wano kifaananyi kiri mu sniping tool. So wano nja kusaba oteekewo logo yo gwe gy'onaaba oyina nga tuzimba. So disclaimer yange ogitegedde, tetuzimba page zino for phishing purpose, wabula tuzizimba okuyigiririzaako web designing. So tugenda zimba page efaananako bweti, era naye nga tetunaba kitandika tugenda kusooka tuyige display grid. So luli twayiga display flex ye yatutuusa wano, kuba olaba footer yaffe eno twagizimbisa flex, bode yaffe twagizimbisa flex. Kakati mu bode muno wano olaba twali tuzimbye side bar eno ey'ebbali. Kakati side bar okuba twali tugizimbye, leero tugenda kuteeka ebintu mu main page wano, naye tugenda biteesaamu display grid. So ogenda yiga okukozesa display grid, then bwe tuba tumaze ekyo tugenda kuzimba page eno eya Level Africa, eya Level Africa, eyo login page yayo ng'efaanana nga bw'ogirabaawo. So tutandike, tusooke tuddeyoko mu codes zaffe, of course ze zino. Bw'oba badde ogobera from day 1 to this day 4, codes zino omanyi waaki we tuli. So luli twazimba side bar, yene eriko side, era tuteekamu ebyo latest news nga bw'obiraba. So kati tugenda kufokasinga nnyo wano ku main, eyo main. So gye tugenda zimba naye nga bye tugenda okusaamu tugenda bisaamu nga tukozesa display grid. Yes, tutandise. Kazibwe Patrick, here we go. Thank you so much. Abafollowinga, abalikinga, abakomentinga, mwebali nnyo, mwebalire ddala, munzizaamu amaanyi. So temujjanga okwo. So tutandise. Leero kansooke njogereko ku display grid. Luli nayogerako ku display flex n'ogitegeera kwe ku displaying ebintu nga biri mu line y'emu. Grid ate yo ekola etya? Grid yefaananyirizaako ne flex naye displaying ebintu nga biri mu line. So ekyo 1, 2, 3, 4. Eyo esobola okuba display grid oba esobola okuba display flex, nabyo bibeera mu line. Naye ekyenjawulo kya flex, yo esobola okukola line ezisukka mu emu. Ate ekyenjawulo kya grid esobola okukola line ezisukka mu emu. Flex kyetasobola. Flex ekola line emu.
naye grid nsobola okudisplayinga ebintu mu layini ezisukka mu emu. Mbufunze nsobola obidisplayinga nga biri mu row, eyo row nga biri ne mu column zeezo ezikkirira ze tuyita column. So grid ekola ekintu ekyo. So mba njagala okuzimba ebintu byange nga biri mu form bwetyo, nga birina rows ne columns, oba row nga zisukka mu emu, then nkozesa display flex. Naye flex we malo gikozesa nyino giteekako ebigenderako ebirala ebiginnyonnyola nga bwe tugenda obiraba mu CSS. So tugenda kuzimba cards zaffe, cards nga ziriko oba oliawo amawulire naye nga tuzitadde wano mu main. Tugenda ziteeka mu div main. Eno yegenda okuba parent, yegenda okulera cards zaffe. Eyo div erera cards oba erera divs endala tugiyita parent. Bwe tuddako eno mu side bar, eno div ya side, eno div mwe twassa class side, yereze buno budivu obuli munda. Kitegeeza eno div ya class side ye parent, buno obuli munda bu child oba bu children. So so kakati naffe main yegena okuba div ya parent, era main eyo parent agireze ye content. Bw'oba weetegereza eri munda mu content, cause bwe nakoze content ku line 12 wano saagigadde. Bw'oba weetegereza wano ku line 12 content saagigadde, wabula nagigaliddewa. Bwe tukkira wansi nagigalidde ku line 28. Kitegeeza ebiri munda byonna mu content they are children, then content ye parent. Kyokka ate bwe tugenda mu CSS zaffe, content twagiwadde display flex. Kitegeeza byonna ebiri munda omwo biri mu line y'emu. Y'ensonga lwaki main page yaffe ne side bar biri mu line. Kakati olwokuba biri mu line tugenda genda mu main naye kolenga parent erere budivu bwe tugenda oteeka mu grid. Good. So tutandise. Munda mu main muno ye parent. Let me comment. Bw'oba ojjukira bwe twakomentinga, twagamba exclamation hyphen this is parent or main page. So eyo ye parent yaffe yegenda okulera bo grid. Muno mwengeno teeka grid zange, mwengeno teeka bu div obugenda okuba mu grid. Tugende tukole grid. Kitegeeza eno main eno egenda okulera bu div bwange ngenda giteekako display grid such that main yereze, then bu div bwengenda oteeka munda bonna bubeere mu grid form. So main tulina bwe twagidikira yalingira, yes, yino wano twagidikira yalinga ne tugiwa width 80, border ne tugiwa ne padding. So tugiteekeko display, this time not flex, kuba bwe tugiwa flex byonna ebibeera munda muyo bigenda kuba mu line emu, naye ffe twagala display grid. Grid mwattu tekomaawo. Bw'okozesa display grid oyina okulaga oyagala columns mmeka. Columns ze ziriwa? Columns ze zino ezikkirira. Nyina column emu, column 2, column 3. Njagala columns mmeka eza grid. So oyina okugibuulira, tekikomaawo okugamba display grid nga flex twagabaga display flex, naye grid oyina okugibuulira columns mmeka. Kino tukiwandiika nga tugamba grid template columns. Ekyo ekigambo grid template columns kyekigenda okutuyamba okuspecifyinga oba okulaga columns za grid mmeka ze twetaaga okukozesa. So grid template columns repeat. Bwe tumala repeat mu bracket C nga tulaga twagala columns mmeka, nti twagala columns 3, tugambe 3. Then bwe tumala okugamba columns 3 tugenda kulaga twagala buli column nga yenkana ginnaayo size, that is 1FR. Bwe tulaga 1FR tuba tumaze okuspecify nga size za column zibeere nga ziri uniform. So akantu ako tokeerabira ng'omaze okulaga display grid, gibuulire grid template columns. Repeat, buli column yeddemu emirundi 3 ate nga buli column yeekana ginne waayo, yeeyo display grid. Bwe tutyo bwe tugikozesa. So singa nzija munda mu main
buli kyenteekamu kigenda kuba mu display grid. Tugezese ngenda teekamu div 1 amala commentinga, naye ate bwe tuba tuwandiika zino grid tuziwandiikira mu row. Yes, wali mu CSS to specifying columns naye tuziwandiikira mu row bwe tuti. Commentinge wano, this is row 1. Ngenda teekamu div item 1 div. Kakati bwe tudda mu web page yaffe sofa tukoze kino, tukutte item 1 ne tugiwandiika bwe tutyo, tumaze ogiwummuzaawo. Tukole div endala ya item 2, div item 2 div. Tukoze div endala ya item 2, kitegeeza tugiwummuzaawo. Lwaki tugiwummuzaawo? Bwe tuba tuwandiika grid tuziwandiikira mu row, tuwandiika tudda bwe tuti. Kitegeeza yo item 1 yeeyo eri wano eno, item 2 yeeno, so tuwandiika mu row. Then olw'okuba twagambye nti twagala columns 3, kitegeeza we nnyongerawo div ey'okusatu egenda kudda side wano. So okiraba mba nzimbye columns 3 eyekkirira emu, mba nzimbye columns 3, 1 this one, 2 and 3, then eyo row eba ekyali emu. So bwe tuba tuzimba grid tuzizimbira mu row, naye zeepanga mu columns ze twa specifyinze nga ziri mu CSS. Twongereko div eyokusatu, let me duplicate, control D, item 3. Good. Kakati ekibuuzo, singa nnyongerawo item 4, control D, item 4, gw'olowooza kyepanze kitya? Kyepanze bwe kiti, nyina item 1 eyo, nyina item 2 eyo, nyina item 3 eyo. Olw'okuba mu CSS nagigambye ebeere ne columns 3, item 4 egenda kudda wano wansi, tegenda kweyongera eno. Yandyeyongedde eno singa kibadde mu display flex, naye tulina display grid, ate nga grid yaffe twagigambye twagala columns 3. Kitegeeza item ey'okuna egenda kudda wansi, bwe tongeramu ey'okutaano edde wansi, ey'omukaaga edde wano, bwe tongeramu ey'omusanvu edde wano, ey'omunaana edde wano, ey'omunaana edde wano. So y'ensonga lwaki twagigambye grid template columns 3. Singa twagambye 4 yandipanzeeyo nnyanya. So tulifreshingemu. Kansooke nzijawo buno tusavinge tulifreshingemu. Tuddeyoko mu web page yaffe, kikino kye tulaba. Tulaba item 1, item 2, item 3, item 4. Good. So bwe twongerawo item 5 ejja kwepangaawo. So gwegwo omugaso gwa display grid. So twongere tudesigninge mu CSS zaffe zino, mu items zaffe. Tugenda ziwa div class equals card. Tugenda bukola mu form ya card. So class eyo kanjikope njiteeke mu div zonna, tugende mu CSS tugideclaringe, then tugidesigninge muko card. Tugende mu CSS tukole card, ndoza twade tetunagikozesaako. Tokozesa class n'ogiddamu, togideclaringa n'ogiddamu. So dot card, ina boa width 100%, ina boa border, ojukirenge gye tukozesa mu border. Border tumala kulaga size 1 pixel, ne tulaga ekika kya border solid, then ne tulaga color yayo black. Soke tukomaawo tulabe. Bwe tulifreshinga kyekyo kye tuyina. So tulaba nga items zaffe zikutte nnyo ku border, tuziwe padding. Padding 5 pixels. Good. Kyekyo kye tulaba. Kakati labayo. Leero njogere ku box sizing. Box sizing border box. Kino nkyogereko olwaleero. Box sizing border box okitegeere. Ndowooza wano kisaana ne nkyogerako kubanga nali nkusuubiza mu day 3
okukinnyonnyola box sizing kye kitegeeza. Obudde butatukwate nizo kinnyonnyola ate ne twerabira obudde ne butuyitako obukola page eri gye twalabye naye already naye why kankyogereko. Box sizing eno etuyambako okufiitinga ebintu singa biba biganye okufiitinga. Tuyina box sizing za mirundi ebiri. Tuyina box sizing gye bayita content box, tuyina ne box sizing border box. Content box yebeeramu by default. Content box singa siteekamu box sizing mubaamu content box. Then bwe nzijamu content box olwo nteekamu kye tuyita box sizing. Kakati kansooke nkunnyonnyole kye kitegeeza. Tugeze otumizza ebox oba ng'oyina ebox yo, tugeze ogenda kutereka mu ngoye oba ogenda tereka mu container zo, ng'ebox eyo obugazi bwayo buli 30 centimeters bwe bugazi bwayo. Bw'ebeera content box oba developingidde mu content box n'ogamba oyine box ya 30 centimeter nojja n'oteekamu ebintu munda, tugeze nojja n'owummuzaamu container oba akabox akalala oba n'owummuzaamu container zo 3 nga ne container ezo ziyina width zaazo. Tugeze watumize box yo ogenda kupaakingamu bintu oyina gy'olaga nga watumize box ya 30 centimeters nojja n'opaakingamu container nga container ezo wazipimye bulungi nti buli container eyina tugeze oyina container 2 kankose container 2 nga buli container eyina 15 centimeters nojja n'oziteekamu. Container ezo tezijja kujjaamu mu box eyo. Lwaki? Nti bwe baba bapima content box bapima box kungulu wabula space y'omunda tebagipima. Oyinza okusanga nga box yonna eri 30 centimeters naye nga munda ekyamazima omubiri gwayo kuliko kapati akatwalibwa omubiri gwayo nga munda mu yo ebox eyo teziwera 30 centimeter wabula nga bw'opima kungulu ziwera naye nga bw'opima munda olw'okuba erina omubiri nga mu butuufu 30 centimeter teziwera, nga tugeze ziri 28 point nga buli buttu obusigaddeyo butwalibwa omubiri gwayo. That is content box. Era ebiseera ebisinga bwe tudesigninga mu content box tudesigninga ekintu ne kiyitako okugeza sooka olabe nga sinateekamu box sizing border box mu card kanjizeeyoko ogirabe bwebadde bibadde biyitako tebijjaamu mu card bibadde tebijjaamu nti item card yayo ebadde tejjaamu mu content lwansonga content ebadde mu border box kyokka ate card ng'eri 100% kitegeeza card ebadde tejjaamu. Saate bwe tuteekamu box sizing border box kino kyefaananyiriza n'okutumya box n'obagamba nyina ebintu byange bye njagala okupaakinga njagala box ng'eri 30 centimeter. Bw'oba okozesezza border box 30 centimeter ezo bwe bazipima bapima space eri munda tebapima kyabweru bapima space eri munda saakira ti ebintu byo byonna bijjaamu. So kakati wano kye tukoze oteekamu border box tubadde twagala kaadi zaffe zifiitinge mu space eno eya kaadi latha ebigirimu kaadi zino border biki bifiitinge mu space eyo. That's why tugambye tubikase bifiitingemu nga tukozesa border box ne tukozesa latha nga tukozesa box sizing not border box sizing border box. Bwe masi kinyonyodde bulungi tujja kwongera okitegeera mu nnaku ezigenda maaso eyo bwe tunaaba tukyazimba
web pages zino. So bwe tugambye border box kifitinze. So tulaba cards zeekutte emu eri kuginaayo, tusobola okugenda wano we twatadde display mu parent, we twatadde display grid, ne tuteekamuko ku gap 5 pixel. So tuzaawulemuko, tusobola okukozesa akagambo gap oba ne tukozesa grid gap. Oziraba zeetadde. Twongere tuziteemu ne 10 pixel. Osobola okuteekamu akagambo grid gap oba gap. Good. So zongedde okweta. So tugende twongeremu item 5. Item 5. Bwe tuli freshinga ejja tuula. Bwe tutyo bwe tugenda okuzimba grid oba bwe tusobola okukozesa grid. Nkimanyi mulinze tuzimbe page eri era nkimanyi kyoyagala. So olwaleero oyinza okukozesa grid, so katugende tuzimbe page yaffe eri eyaddala efaanana bwet. This is what we are going to build. Era kusaba laba video eno then tugenda zimba ekintu bwe kiti. Tutandise. Ndowooza okubeera smart, zino body kodi zaffe zino gate tuddemu zeetaaga, mbadde njagala tuddemu buto tuziggyemu, then tuzimbe ekintu nga kiri smart. Zino CSS zonna kansooke nzikiriyalinge zireme kubuzaabuza, naye nga sinasiimuula kodi zino kanziteeke mu video description ng'osobola ozidownloading ozikuumeko ewantu, obeeko ozitereka oba oli awo kaneme zisiimuula kanzikopeyo bukopi mbeeko wenzitereka. So kodi zaffe zino zonna kanziggyeyo nfune wenziterekako, zitereke wano oba kanzikolere folder. Giyite original kwe twakolera. Tuzitereke muneeno. So original zeezo. So kitegeeza kasita mazo ziterekako kopi. Kakati tugenda kujjamu byonna ebirimu okujjako head tugireke nga tetugikutteeko, then tukwate mu body. Byonna ebiri mu body biveemu. Tugenda kuzimbamu ebintu byaffe biri, ne foot eveeyo. Then CSS nazo zituweemu. Good. So page yaffe ekaze. Kakati lwaki tugikazizza okusobola okuzimba ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Here we go. Tutandise. Tusooke twetegereze page eno. Bwe twetegereza page eno tugirabamu ebintu bibiri. 1, tugirabamu columns 2. Tulabamu eno eri mu background eya blue, tugirabamu n'eno omuli form. Columns ezo ziri mu display flex. Neera ziri mu display grid. Kitegeeza wano flex ekolawo ne grid ekolawo. Naye grid ya 2 columns bw'oba okyetegereza. Tuyina column 1 eno, tuyina ne column 2 eno. Singa tusalawo tukozese grid. Bwe tusalawo tukozese flex, that is fine. Tuyina part 1 ne part 2. So ebyo ebintu bibiri bye tugenda osooka okukola. Kitegeeza tugenda sooka tukole display, tugiwe either grid oba flex. Kyoyagala tugiwe ekigo oba olowooza kiriwo ekiri better. Ndowooza tutwale flex. Eno esooka tujja giwa kaadi, tujja kukola kaadi tugiwe width, eno ndowooza eringa about 40%, n'eno tugiwe 60%, oba eno ebeere teyinza ba 50 kuba kano ndaba katono, kakaadi ka side zeno katono. So bwe tumala tufokasinge kano kakaadi nga tumaze okawa width, jukira byonna biri mu parent eyina display flex. Bwe tumala tukolemu div munda mu parent tugiwe kakaadi kano, tukawe background, tuteekeko ebigambo nga binene, ebigambo nga biri wakati, tuteekeko logo yaffe gye nakubye ekifaananyi, then bwe tumala tudde ku kaadi eno nayo tugikoleko ebyo ebiriko. Here we go. Let's get started. Good. So tutambule. Tugende mu index.html wane wali body. Tugenda kuteekawo div class equals content. So content hiyo tugenda gena mu CSS tugidefining oba tugideclaring div. Eyo ye parent yegenda okulera byonna bye tugenda okukozesa.
so eyegenda okulera tusobola giwa display flex oba display grid naye grid eyina columns 2 okusinziira ku kifaananyi kyaffe kino so tujja kujja tugambe dot content display flex kitegeeza tumaze ogiwa columns zaffe 2 tuyina eyo neeno so tugenda kukolamu part 1 eno tugiyite part 1 eno tugiyite part 2 so kugenda tukole gundi endala declaration endala part 1 so part 1 tugiwe width tugiwe 40%. Okugiraba obulungi njagala tugirabe soke tugiwe height obuwanvu height ngeri 100 vertical height soke tugisibeko ka border 1 pix solid black njagala part eyo girabe then tuzimbe ne part 2 ndoza tukope bukopi eyo part 1 tugiduplicating tukyuse bukyusa ebere dot part 2 then tukyuse bukyusa width ebere 60% eri ebadde 40 kitegeeza buziba zijjula so munda mu parent muno eya content egendo zirera tuteekemu div ya part 1 div class equals part 1 awo kwe tugenda oteeka biri ebisooka ku side ya kono then tugigale div tetwerabira so bye tugenda oteekamu kitegeeza content wa part 1 agenda kuddaawo tukole ne part 2 div class equals part 2 nayo tugigale div good so bwe tulifreshingamu tugende tulifreshinge ekyo kye tuyina bw'oba weetegereza obulungi kikino kye tuyina eno part 1 eno part egenda kutereka ebiri ku mukono ogwa kkono then eno part endala etereke ebiri ku mukono ogwa ddyo naye bwe weetegereza obulungi ekifaananyi kino bwe nadde nkikuba zino parts zadde zituukidde ddala ku nsonda kitegeeza kano ka space buno obuspace buno obusigalayo tubugjewo tugende mu bode jjukira byonna bitudde mu bode ye mother waabyo yebirera so byonna bi child bw'oba weetegereza byonna biri mu ttaaga ya bode kitegeeza tugende bode tugiwe tudeclaringe bode kiba kirungi n'esooka waggulu saakira ati bw'oba oyagala okubaako byogikyusa okomawo mangu bode ngenda kudeclaringa ttaaga sigenda teekawo full stop kubanga ndi mu ku stylinga ttaaga yennyini margin 0 so bode byonna ebiri mu bode bibeere nga biri ku margin 0 nga bituukidde ddala ku margin yensonga lwaki ziri boda zebweru sikyaziraba ziri ku margin kwennyini so katugende ku part 1 tugidesigninge tusooke tufokasinge ku part 1 bwe neetegereza mu kifaananyi kyaffe part 1 eno eri mu colors ez'enjawulo labayo wansi wano waliwo blue ate eno waggulu waliyo purple ezo kala ez'enjawulo tuzisaamu nga tukozesa ekigambo gradient oba mpulidde bulungi gradient tugenda kusettinga background color bulijjo tukola background ne tusaawa erinnya lya background tugeze background red background black naye kuno tugenda kukozesa background gradient then gradient zirimu ebika tuyina linear gradient ze kala ezitambulira mu layini tuyina ne radial gradient ze kala nga zikyuka naye nga zitambulira mu saako kale emu nga wano ya blue saako eddako ya red that is ng'eddako ya green that is radial gradient naye bwe neetegereza eno eri mu linear bwe weetegereza eno wansi kala zikyuka naye nga zitambulira mu layini oba okalabye so kaakati kitegeeza wansi waliyo blue waggulu waliyo purple tugende tukisetinge mu part 1 so ngenda kujja mu css ngambe part 1 background sorry the name is not correct background so I'm going to say linear gradient bw'oteekawo obutesi gradient nga toyogedde gradient kika ki gy'oyagala kozesa mwattu tebikola olina okuba specific n'ogamba radial gradient oba linear gradient then muno munda mu brackets nteekamu ebintu bibiri nteekamu colors zenjagala okukozesa
oba nsooka neetekamu direction, nsobola okugamba bwe neetegereza kala zange zino mu kifaananyi kyaffe ziva wansi nga zambuka, kale esooka eya bbulu eri wansi, eya papa eri waggulu, oba nsobola okugamba ziva waggulu nga zikka, papa eri waggulu. Kitegeeza ano nsobola okusooka nenjogera direction ne ŋŋamba to top kala zambuka okuva wansi nga nyambuka, koma kale esooka ya bbulu, koma kale eddako ya papo. So bwe tulifreshinga kyekyo kye tuyina, tekigezaako faanana kino. Bwe kiba tekifaananyi nga kala tezifaananye, then you inspect. Amanyi oyinza okubaaga kala obadde togamanyi, naye kikakatako okuinspectinga n'ogakyusa. Bulu w'omu kifaananyi kyaffe kino ndaba si mukwafu nga gwe tuyina, tuinspectinge. Then bwe tumala okuinspectinga tusonge wano ku kye twagala okukyusa, kala yaffe tujja giraba wano mu styles, tusobola gyeditingamu ne tugizaako bulu waffe n'ayongera okutaamu bw'atyo. So bw'amala okukikola nsobola okugamba I right click on the class gye nadiclarelingisiza part 1 ne ngamba copy rule. So bwe mmala okukopinga rule nga ngenda mu CSS zange nga highlighting eyo rule yonna nga ngijjawo nga mpestingawo eri gye ndeese endala. So eyo part 1 bwetyo bwefaananye. Ndowooza kano kaboda tukajjewo, bwe tutegeeza ku kifaananyi kyaffe kaboda ako tekaliiwo. Yes, nadde nkataddewo kaboda obeere nga osobola okubiraba, okusobola okwawula paati ezo. So eyo part 1. Part 2 ndowooza yo background yaayo eri white. So tusooke tuwandiike mu part 1 ebiyina okugendamu. So part 1 ngenda sooka nteekemu logo. Logo eyo nagikubya ekifaananyi. Sigenda kusharingira logo eno ya company ya level, sigenda gikusharingira. Ogenda kukozesa logo eyiyo. Logo eno sigenda gikozesa bubi, this is a disclaimer, wabula tugikozesa for education purpose. So logo yaffe eyo ngiina wano nagiyise logo.png. tugenda yiga okuteekamu n'ebifaananyi olwaleero kubanga logo eno ngenda giteekamu nga kifaananyi, tulabaawo kifaananyi. Naye nga sinateekamu logo, sooka weetegereza ebigambo byonna ebiri mu eno card oba mu eno part 1 biri mu center. Kitegeeza ngenda sooka nzije mu part 1 ngiragire ebintu byonna ebisse mu center. So ngenda gigamba align, text align center. So ebintu byonna ebigibeeramu nabyo bibeere mu center. So tugenda kujja tuwandiikemu ebigambo. Ndowooza nga tunateekamu logo, tusooke tuwandiikemu ebigambo. Ebigambo biri invest in Africa, empower your tomorrow. So let's come in part 1. This is our part 1. Tugenda teekamu, jukira eyo part 1 kati ye parent, yereze, yegenda olera ebigambo. So kanzije nteekemu div gye bagenda okulera. Div class equals text. Ebyo tujja bidefining. Eyo text tujja gideclaringa mu CSS, tugiteekemu tugistylinge. So ebigambo bibadde bigamba invest in Africa, empower your tomorrow. So invest in Africa, empower your tomorrow. Good. So kakati I have to cross that div for text. Bwe tulifreshinga kikye tulaba, tugende tulifreshingemu. Bwe tulifreshinga kikyo kye tulaba, invest in Africa, empower your tomorrow, biri mu center kubanga twataddeko text align center. Naye tubyetaaga, labayo, tubyetaaga bibeere nga binene. Bwe tunaateekamu logo ejja bisindika bikke wansi, ekyo tokitya, naye tubyetaaga bibeere nga binene. Naye ate bwe weetegereza obulungi, byo bino biri makati, yes, kye tubadde twetaaga, bya white ate binene. Kitegeeza tugere tubiwe color ne font size. Tubitadde mu class gye tuyise text. Nkamale okugaziyaako, tuli mu part 1 gye tufokasinzeeko, tutadde mu class gye tuyise text. So tujje tugambe tugideclaringe .text, color white, font size nga 30 pixels. Kimala, let's refresh. 30 tevuddeeyo, tukole nga 60.
I think ebyaffe bigeze nnyo. Tukolenga 50. Then ndabamu ka font face ak'enjawulo. Olaba ebigambo bino engeri gye birabika mu si, ennyukuta engeri gye zirabika mu si ze ezaffe. Ndaba zino ziri mu font face gye bayita Arial. So awo ng'oteekamu font family. Twakalaba mu day 1 font family Arial. So ennyukuta ezo ntegedde ntya nti Arial. Ennyukuta so zitegeera by experience ng'ogitunuulira n'olaba nga Arial. So bw'otunuulira ennyukuta zino nkwafumu okusinga ku zaffe, kitegeeza tuteekemu font weight. Font weight ye yekwasa ennyukuta ne ziba nga zirabika bulungi. Tugipimira mu namba 800 yesingayo okuba ennene. So font weight oziraba ennyukuta ezo zikutte. Kigezaako ofaanana kino. Kiyinza obutafaananira ddala nga kiri wano, naye at least kigezaako okukisika. So invest in Africa, empower your tomorrow. Ndoza ebyaffe bigeze nnyo, size tugiteekenga mu 40. Anyway, ojja kukola ky'oyagala, but let's just so invest in Africa, empower your tomorrow. Kye kirala awo kye tusobola okyusa. So far so good. Tugende tusobola okukendeeza ku width ne tugifuula nga 80%. Such that bigezaako okufaananira ddala bino. Invest in Africa, empower your tomorrow. Naye bw'oba okyetegerezza bulungi, ebigambo bino tebiri mu center ya actually engeri gye yateekamu center ono developer engeri gye yassaamu center si engeri gye tukikozesezza. Ebigambo ye bitandikira ku mukono gwa kkono, kyokka ate ffe ebyaffe bitandikira wakati lwa nsonga parent yabyo twagigamba ebeere mu center. Watya tujja mu parent 1 ne tugijja mu text align center. Then text align center eyo ne tugissa muno mu text align center. Such that by parent tebeera mu center wabula ebigambo bye bibabeera ate kirina kye kikyusizza. Anyway, namuno tugijje mu text align center. Tulabe. Ate bizeeyo eri. Akati wano tugenda teekawo technique. Tugenda biwa margin left. Tubisike biveeyo ku left oba birekeyo space ya 50%. Let's first test this. Ku left biveeyo birekeyo space ya 50%. Yeeyo weefaananye. Tubisikeyo by 30. Tongere tubisike by 20. Tukendeeze mu space. Ndozaawo kimala. So kakati tugenda kuteeka mu logo nga tukozesa image. So invest kanzije wano nkolewo div ya logo eri waggulu. Div class equals logo. So nzigale div. Tugenda kusaamu ekifaananyi. Ekifaananyi tukisaamu tukozesa image tag img. So ngena gamba image source. So bwe mala okulaga img property ba source equals nga njogera erinnya ly'ekifaananyi bwe tukebera mu folder yaffe ekifaananyi kiri logo.png. So ye source logo.png. Then image yo tetugiggala nga ziri endala sosola gamba nti image image yo ne bw'ogireka kiba kimala, oba nsobola ogiggalira munda bwenti but ne bw'ogireka esigala ekola kyeyina okukola era tekosa birala. So ekifaananyi kyaffe kyekyo nakyo tukiteeke tugende tudikeyalinge kirasi ya logo. Jjukira ekifaananyi tukituuzizza mu parent yakyo, kirasi mwe tukituuzizza ye logo. So byonna bye tugenda okukola ku logo bigenda kuba bikola ku kifaananyi ekyo. Tugende tugideclaring dot logo nayo tugiwe margin left such that kidda wakati. Margin left kitegeeza ku left erekeyo space ya 20%. Olaba ekifaananyi kyaffe kino kye tukoze so far. Ekifaananyi kyaffe kino waggulu kirekayo space kitegeeza tukiwe margin top. Margin top nga ya 10%. Tusooke tukiwe 10 tulabe oba kivaayo kye twagala. Refreshing ndowooza kivaayo.
ekifaananyi kyaffe kino mu kifaananyi background eyina white ng'ate yeeweseemu, kitegeeza tugenda kiwa background white tukiwe ne border ng'eri 0 pix nga terabika, ate tugiwete bwe tuti labayo magic wuuno. Mu logo mwennyini tugenda gamba background white, background waliwo mistake, background yes, then background white, of course tetujja kiraba kubanga nakyo actually tugirabye naye ina background white, naye kati background eyo twetaaga okugiwetamu. Nene width tugikendeeze kubanga tulaba background yaffe eyiseeko, tugikendeeze width tugiwenga 10%, tulabe weekoma sofa. Twagala background ebeere ng'eri ku kifaananyi kwennyini, 10 ekituukiddeko kuli kwennyini tugiwe 20. Let's try to see background ndi mugipimira kano ka background kolaba wansi kano kwendi mu kupimira width, so width tugiwenga 60 ayiseeko, what about 40? Kagezezaako okufiitinga, ndoze ejja kuba eyo 45, ejjo kijjayo bulungi. At least that is enough. Okay, oba 43. Then ngenda kiwa border gye ngenda okumala ngiwete nga tukozesa border radius. So ngenda gamba border 0 pix, border saagala erabike, solid black egenda kubeerako naye nga terabika. Then bwe mmala ogiteekako olwo ngiwete border radius ngiwete nga ngiwesezza 50%, yeewete 50%. Border radius ye border okubanga yeewese, so ekyo kyenjogerako. Naye mu kweweta yes yeewese, naye ekifaananyi kyennyini kigisiikirizza. So ekifaananyi kange nenkikendeezeeko, image source equals width equals kankiwenga 200 pixel tulabe. So osooka okukyusa width y'ekifaananyi 200 ekigezezza, kankiwe 100 pixel. I think that is okay. Then kino kirabika kitya? So kakati kyengenda okukola, eno border nagiwese nnyo ngenda giwanga 20%. Width ngenda gyongerako, kasooke ngiwe text align center. This is not text, ngenda giwa justify content center, but let's wait. I think that is fine. Ekifaananyi kyaffe tugenda kivuga kijje wakati mu background eno such that kivaayo. Kansooke nkozese ku inspect zijje nselectinga ekifaananyi kyokka. Then ngenda kujja munda muno mu kifaananyi, oba kyengenda okukola, let me use any technique available. Ngenda kujja ekifaananyi kyennyini nkiwe class such that I can control it. Ekifaananyi kyennyini kankiwe class equals image oba im. So kanzije eno nkole im.im margin, ekifaananyi kyennyini okuva we kiri, okuva ku parent yaakyo ku left kirekeyo space ya 10%. So I can use any technique at my disposal. So let me try this. Yes, kiyingidde. Tukiwenga 20. Yes, kiyingidde. Naye zino border 20% tezeewese bulungi. Tuddeyo mu logo, border radius tugiwenga 40. Tugiwadde 40, tugezaako okuimitatinga kino, naye tulaba yo mpanvuko, kino kiwanvuko, ate okusinziira kaffe kampi. So tuteekemu ka height tuteekemu nga 100 pixels, tusooke tutestinge n'ekyo tulabe we kinaakoma. Height 100 pixel kigezze nnyo, 80 pixel.
I think that is kati ekifaananyi tukisindike kikkemu katono nga tukozesa margin top, kikkemu katono kidde wakati. So kitegeeza ngenda kujja mu image ngambe margin top nkiwenga 10%. Zino margin zisobola okuba mu pixels oba mu percentage. Nkikiridde nnyo tukiwenga 8. So kikirira okuva ku parent ko yakireze. I think that tries to bring this out, though not exactly, but at least it tries to bring it out. So now eyo part tugivuddeko part 1, katugenza okuzimba part 2. Muno mulimu logo, mulimu ebigambo, mulimu ne form. So tugenda kuzimba kineeno. Tutandike nakyo tukizimbe. Kati our focus has been shifted from part 1 now to part 2. Then kano tugenda kweka kano ka side banga tunagenda kuzimba part 2. Kano ka scroll. Bw'oba walabye day 3 olowooza tukakwese tutya. Tukozese overflow hidden. Siwe kiri. So tugende mu body, kitegeeza body byonna ebi overflowing nga overflow. Tusoga hidden oba overflow y ne specifying a direction ne tugamba hidden. So ako tujja kajjako tuyinza okuba ku page yaffe tetukaagalako nga twagala kuzimba login page user kwana logingira. So kyekyo kye tuyina obudde buno. Good. Tugenze ku part 2. Part 1 tuvuddeyo kati all our attention is shifted to part 2. So here we go. Part 2 tusoke tuge tutekeyo logo. So ngena kujja wano nkope logo. Sigenda koppa logo eno ne class mweri. Banga class mweri eno logo yayo sije njagala okukozesa. Wabula kanzije mu part 2 ngambe image source equals logo.png kye kifaananyi kyaffe. So ekyo kiwedde bwe ndifreshingamu kikyo kye tuyina. Naye twagala ebintu byonna bitandikire wakati. Bwe tuleetegereza wano ebintu byonna ebiri mu part 2 birekayo eno space. Kitegeeze wali part 2 tugende tugiwe margin left. Part 2 parent buli ekibeeramu kibeere nga kyesindika keeri nga kirekayo space. So tugende parent tugiwe margin left. Where is part 2? Part 2 is here. So tugambe margin left birekeyo nga 20%. Space ya 20%. Jukira eno ezo margin tuzipimira mu pixel oba sorry. Omanyi kye tukoze nno. Bwe tusindise 20% kikino kyekoze. Yo yennyini parent yesindise 20% okuva ku ginne waayo. Yesindise 20%. Ate si kye tubadde twagala. Wabula tubadde twagala ebigiri munda mu parent byokka bye biba byesindika. Kitegeeza ebigiri munda tubikolere class. Tetusindika parent. Wabula ebigiri munda parent tubikolere class. Tusolo bita .content oba kanjiteeke wansi wa part 2 wennyini eyo class. So kanjite .co bwe kityo. So je tuba tuwa margin left tukole mu ka child margin left 20%. Kitegeeza byonna ebiri munda ngenda biwa div eyo, ngenda bigalira mu div ya coh. So div class equals coh. So ngenda bitereka munda nga sinagala parent so kenzigale div eyo. I think that's right we do. Ekirungi kya notepad++ bw'okoona ku div emu ekulaga we wagigalidde, bwe nkoona ku ko endaze nti ngigalidde awo. Kitegeeza ebiri munda byokka bye bigenda okutambula 20% ng'ekyo. So si biri munda. Naye ate ekifaananyi kyo kitambula nnyo. Kitegeeza ekifaananyi tukiwe class yakyo. Class equals obutakifaananyizaako n'eri eya part 1 twagigambye class equals im. So ga class equals re. So ngena ngidefining. Olw'okuba already ekifaananyi kyaleseeyo 20%, kitegeeza emanya bakidde kisembere wano ngena kyongeramu percentage endala ngambe nga 20%. Sigenda gamba 40 kubanga ngamba 40 yukira waliwo eri eya original div mwekiri eri 20%. Kitegeeza nakyo nkyongere nga 20% kisembereko munda. So to defining re margin left
nakyo tukiwe 20% such that kyo kiba 40% munda wa div. Ebigambo byaffe byo bijja sigala mu 20, byo bijja kutandikira wano. So ndoza kye tuyina. Kyetaaga mu page yaffe ekifaananyi kinene nnyo, kyetaagamu width. Tujje tukiwe width kiwenga 80 pixels. Width equals 80 pixels. Ekifaananyi tukkirizibwa kissaamu width directly bwe tutyo. Then tukiwe margin top. Margin top eyo tugenda giwa RE mwekitudde. Ye gundi ekiina, ye CSS ekiina. Margin top 10 pixels. Rather 10%. Olere mu percentage. Naye bonaaba oyagala still osobola okukozesa mu pixels. Let's refresh. That's what we have. Naye ndowooza kibuzeemu okweyongera ku mukono ogwa. So twongeremu ku percentage eno. Margin left kibeerenga ku 30. Such that bwe tugattako eri 50 kibeera mu 50%. Bwe tugattako eri 20 ya parent mwe kitudde kibeera mu 50%. Good. So tugenza okuwandikamu ebigambo bigamba welcome back. Let's get you logged in and explore all the possibilities that await you. Welcome back okiraba kineneko. So kitegeeza tugenda kujja no wansi tugambe div class equals tt. Eyo div tujja genda tugidefining tugyetaaga soke tubiwandikemu ebigambo byaffe. Welcome back. Welcome back. Welcome back. So then tulinamu ebigambo. Let's get you logged in and explore all the possibilities that await you. Let's get you logged in and explore possibilities that await you. Good. So kyetuyina refreshinga those are refreshingamu. This is what we have. So tugenda kukidesigningamu tulabe nga tufuna kiki kye twagala. So welcome back. Bw'otunuulira ekigambo ekyo kinene ate kiri ku line yaakyo kitegeeza kyo kyennyini ngenda kujja nkiwe div yaakyo. Byonna biri mu div ya tt naye kyo kyennyini kyetaaga div yaakyo. Div class equals welcome oba well. So eyo div yegenda okunyambako kisindika ku line endala. Jukira twaga div displayinga mu display block. Kitegeeza bwe ngikiwa kigenda kuba mu display block. Tukigezeemuko kitegeeza ngenda genda defining well defining ne tt yegenda controlling ebigambo byonna. Eyo div ya tt. Div ya tt eno nagigaliddewa. Okay yino ate eno div eggala well. Okay wano mbadde saagigadde bulungi, sorry. So zibadde zintabudde div. Anyway, so ke to styling tt controlling ebigambo byonna bifaanane nga wano nga binene ate nga background lather nga kala yabyo efadinga ebigambo byonna. Then eri eya welcome back gye tujja okufuula black omukwafu. So tujje tugenda specifying tt oba tugenda declaring tt font size eringa 30 pixels. Then color abanga gure. Color bwe tuba tetugijjeeyo bulungi tujja genda tuginspecting tugikyuse. Bwe ndifreshinga kyekyo kye tuyina. Ebigeze nnyo bigeze nnyo 30 pixel nene kolenga 20. Good. So naye welcome back kyo kyanjawulo. Welcome back kikwafu ate kiddugavu ate ne size yakyo nene. Kitegeeza kyo nakikoledde kirasi ya well. So tugende tu defining a well dot well color black. Font size there is a mistake here. Font size tukiwenga 25 pixels. Do we refresh? I think it is trying to come back
come out. So font family ndoza byonna TT yonna tugiteeke mu Arial. Font family Arial. Eno well ndoza tugiwe font weight ekigambo kyaffe tukigezeemu. Font weight tukiwe 800. Nice. So that's what we have so far. Naye baba kikutte nnyo font weight eno tugigyemu. Font weight ekikwasiza nnyo. Let's ignore font weight. That's what we have. At least it is trying to imitate this. Kiyinza obutavaayo kyennyini naye kigezaako. Kati yessaawa ey'okuteekamu buno obubox. Ogenda tusonyiwa olwaleero kano ka icon keriiso tetugenda kassaamu. Olwayo tetugenda kulaba ku icon. Tujja ziraba mu day 80. Lwe tujja okuyiga okuteekamu icons ozistylinga zibeera awo mu inputs naye tugenda kola inputs ezo nga bw'oziraba. Tusobola n'okuteekako obugambo obwo waggulu w'obulaba nga tukozesa tekiniki ya field set oba nga tukozesa tekiniki ya positioning. Position, relative, position, absolute. Obujjukira obwo kitegeeza tujja kukola akagambo tukawe position absolute ka floating tukatambuze tukase we twagala nga tukozesa top left and right. So tukole form yaffe. Bwe manya lokola form anzije wano wansi jukira ne badde TT mwe tutadde ebigambo ngenda kujja wano wansi wenjagala okola form ngenda gamba obubox tukozesa input. Tulina obuboxi obw'enjawulo. Wali ogenzeeko mu website n'otypinga password ennyukuta z'otypinga nga toziraba zeefuula bu dot eyo tugiyita input type equals password. Tulina input type equals text mwe tuwandiika ebigambo ne input type equals password, input type equals email. So zino input tujja ziraba nga tutandise mu about day 11 tujja kulaba inputs zonna. Actually bwe tumalayo zino 30 days tugenda yiga ate okuteeka mu database banaye tonna subscribinga ogenda kusubwa tugenda yiga okutsa mu database such that ozimba web page ogenda kuba front end ng'odesigninga ate ng'oli ne back end you are programmer. Ogenda kuba ni programmer, web programmer, not only designer but also programmer. Tuna subscribing ogenda kusubwa gwe. So kakati tuzimbe input type equals text. Kati gwe ne oba tuna subscribing rather ne oba wa subscribing nga tonna nyiga kadde ogenda kusubwa nze ngamba nyiga kadde such that buli video gye tuteekayo ogifuna. Input type equals text. Input nayo tetugigala nga ziri endala bwe tuti input tugikomyanga image. So tulina input type equals text kyekino tukubya akabox akasooka then ngenda teekawo ne input type equals akabox akokubiri kalimu password. Input type equals password. Good. So tujje refreshing. So fe ekyo kye tuyina twagala obubox bwaffe buli kamu kabeere ku line yaako ate nga nga bunene. So kitegeeza nsolo bowa class equals input akano nkawe class equals input ba inp. So tugende tuzidefining class ezo ngenda kujja ngambe dot inp width 100% zimalayo. Test. That's what we have. Ebo tuziwadde width 100% zifulumye. Olaba omugaso gwa box sizing zifulumye parent yazo. Kitegeeza zisinga parent obunene ziri 100%. Kitegeeza ate nga twazigambye zitandikire mu margin left. Kitegeeza tugende tuziwe box sizing border box such that zikomawo ne zifittinga. Input tuziwe box sizing border box oba tusobola zikolera div ezitereka bwenzikoledde box sizing border box zikomyewo yes naye mukomawo tezifulumye naye ate ziri ku gundi kwennyini ku margin ate ino bwe kitali kitegeeza tetugenda kwemenya tujje tuziwe div class equals form tuziwe form such that form eyo tusobola gicontrolling obulungi div. So kakati eno box sizing ngenda giteeka mu form kanjije mu input ngenda giteeka mu form kuba yezireze form nziwe box sizing box
sizing, border box, then sologiwa margin, right, ku right erekayo space ya 10%. Kyekino kyetwogerako, kyekyo kyetwogerako. Space ye egireseeyo 10% eringa etoni ye erekeyo 20. So kakati input zaffe bw'oba ozetegereza, sorry, tugende tuziwe margin such that eyo zicreating out space, margin bottom, buli emu okuva weeri erekayo ka space wansi. Input zennyini jukira input twaziwadde class, bwe tukebera mu HTML twaziwadde class ya inip. Kitegeeza tugende mu inip, box sizing, border box muno twagigyeemu ne tugiteeka mu form kuba yezireze, margin bottom tuwekeyo nga 20 pixel. Olowooza lwaki margin bottom tetugitadde mu form? Eno form ezireze bulezi, singa tugiteeka mu form eyo space ejja kuba wansi form weekoma so si ku buli input. So buli input twagala ebeereko ne space wansi waayo, that's why tutaddeko ekyo. Tugiwe padding such that okuva ku nsonda paka ebigambo binaatandikira space yeyongerako oba zeyongerako obuwanvu. So input ezo tugende tuziwe padding tuziwe nga 7 pixels tulabe kinaawanvuwa kyenkana ki. I think that's fine. Bwe tukebera wano tuziwe border ate tugiwetemuko katono. Then tusogiweta nga tetugitaddeeko border radius. Okuziweta tukozesa border radius. Border radius 20 pixels. Tusobola okukozesa percentage ogiweta oba pixel. Gwe buli kyolabako pixel omanya osobola okukiteeka mu percentage. So zeewese nnyo tuziwe nga 5 pixel. Yes, I think it's trying to come out. Then border tugiteekemu border 1 pix solid grey. That is what we see. Good. So no endowooza tuziwe ne ku margin top. Ndaba zirikutte nnyo ku kigambo let's get you started. Margin top nazo tuziwe nga 10 pixel like that. Now let's refresh. Good. So fetch kye tuyina. Kakati tugenda kuteekawo akagambo kano forgotten password, tukube ne pesa lino then ne wants to say ekyo. So tusooke tugende tukole pesa eryo. Epesa tusobola okukozesa button class equals btn. Class eyo tujagenda mu CSS tugirifining. So epesa liko ekigambo login. So ngina kiwandikako login. So I cross button yo tugigala. Epesa lyaffe tumaze okulikuba era bwe tulifreshinga weeriri naye terirabika bulungi. So tugende tudeclaringe btn then tugistyling. So ngina gamba .btn width 100%. Width egenda kuba 100% lwansonga ate egenda fittinga bulungi lwansonga button yaffe bw'oba ogyetegereza mu HTML ekyali mu form ye parent yegireze ate form erina box sizing kitegeeze ejjamu bulungi. So kyonna kye tukola ku pesa kigenda kutambula nga kifittinga mu form. Bwe tulifreshinga diiryo. Good. So epesa lyaffe eryo bwe neetegereza ano liri ndooza lyeryo. Just tuliwe padding iwanvuwemu tuliwe ne background. So button munda omwo twongeremu padding nga ya 5 pixels, background purple. Then ebigambo ebiriko ndaba bya white color white. Ebigambo tubiteekesaamu eyo command ya color. Let's try. I think kigezaako okufaanana. Tulifresh tu inspectingemu ndaba kale yetulemye okukwasa. Erinnya lya color litulemye. Tu inspectinge tuliyite buyisi ne CSS. Ngezezaako scrollinga byambuke naye biganyirwa nsonga twahidinze overflow. Anyway tujja gifuna color purple
eganye fittingamu papa eganye ndabanga si eyo kala ogamba eri epeesa lyaffe gye lifaanana banga yeeyo tugikoppewo gende gye tuba tukozesa background that's then border 0 pix solid black tugiteekeko nga terabika that is 0 pix border radius tuliwetemu border radius tugiwe eki nga 10 pixels oba tugiwese nnyo so border radius 10 pixels that's what we have nendoza padding we peesa abulamu gende nga ku 8 pixels good so it's trying to come out and now here it is what else can we do tubulako kikati tubulako obugambo nga forgotten password kali right kitegeeza ngenda kujja nkateekemu kali wakati w'epeesa ne input eyasembyeyo kali wano ngenda kukawa div yaako div class equals fog so fog forgotten password close that div wetucheckingako ku kifaananyi kyaffe weekali kitegeeza tugende mu fog tugistayiringe bwe ndifreshinga kaakaawo kali kujjukira eri ewaffe kali ku mukono gwa kkono ate era ne space yaako okuva we kali paka ku peesa tugenda teekawo margin bottom such that epeesa lyesindikamuko wansi so let's call .fog soke tusindike peesa wansi nga tukawa margin bottom okuva we kali wansi kalekeyo pixels nga 7 pixel then text align ebigambo byaffe bidde ku right then color kabeere ka bbulu good so if we refresh this is what we have text align tewulidde tegenzeeyo then let's force it tugenda kawa tetuyinza kawa position absolute tetukaleetera ku floatinga text align right ero yereese obuzibu ku right era ebadde ereese obuzibu ensonga lwaki kadde kaganya ogendayo so tubulako don't have account sign up so tujje tukiwandiikewo wansi wano wansi w'epeesa so tugenda kukawa div tugenda kiwa div class equals sign kankiwe sg don't have account sign up baba wetegereza ekigambo sign up let me cross that div ekigambo sign up ekyo kya bbulu kyawukanako n'ebirala kanti cause question mark kyawukanako n'ebirala so tugenda kistayiringa kyokka nga tetukijje mu layini kitegeeza ngenda kiwa span bw'oba ojjukira D2 nayogera ku container ya span nenjogera ne ku ya div so saagala kive mu layini ngenda kiwa span eyo wengendo yitira class gyenjagala ekikoleko so nsobola okugamba span class equals sd so kitegeeza bwe naagenda mu class sd bwe naagenda mu css sd nga njiwa kala bbulu so naye kyo kino kyonna kitudde mu sg parent yekireze so bwe tulifreshingamu kyetulaba ekyo so kitegeeza tukyetaaga mu center ate nga kirina ne space okuva ku peesa kitegeeza ngenda kiwa margin top ate era nkiteeke mu center so parent kanjiteeke mu center parent tugiyise sd so .sd let's come back here .sd margin top tukiwenga 10 pixel okuva ku peesa wekiri then tukiyite align text align kiri mu center then eri sg peesa lya sign up lyo tugenda just diwa color blue so I think that will get out what we are looking for linako sg eki sg ye parent sd ye sign up kitegeeza tuddeyo
SG eno SD ye sign up, parent ye SG. Okay, so tubadde twokeza. That is now what we have done for today. So we have tried to create a login page. Tetutaddemu buno era nkimanyi obadde ogenda commentinga nti tetutaddemu email ne password. Okay, tubuseemu, thank you. So tugenda kujja wano ku pesa. Where is our inputs are here. Tulina input esooka yiyo ne input eyokubiri. So buno tuba twagala obusaamu obulungi, zino inputs tuziwe div, tuziwe parent. Div class equals inip1 ye div gyenziwadde, then kitegeeza div ngena eyo inip1 ngena giteekamu ye parent yereze input 1. Actually kino ndooza kankikole kano kamu, then gojja kuba osobola okikola kukokubiri, cause ndaba obudde bwa video bulabika bwe nagigeredde bulaka bugenze buweddeyo. So kankole kano kamu nteekeko olwo lugambo luli waggulu lu email, then password ojja kuba osobola kateekako. So njiwadde div, njiwadde agenda ogirera munda mu yo, ngenda teekamu div class equals kanjiyite label oba lb, njiyite email. Kati email eno, email eyo akagamba ako email olw'okuba njagala kajje wano mu input, ngenda kafloatinga, ngenda kateekamu position absolute such that kaseeyeeya mu bbanga. Bwe kamala oseeyeeya mu bbanga nka styling nga nkatambuza ne left right nga nkaza we kaagala. So kanzije ndikire yalinge label, nagiyise .lb position absolute, kitegeeza ka floatinga. Good, ka floatinze era bwe tuli refreshinga kaako ka floatinze. Tukawe background white. Good, see what we see. Good, tukasembezeeko ku mukono gweno, kitegeeza tukawe right, tukawe left, lather left 10 pixels, alekeyo space ya 10 pixels okuva ku left. Bwe tuli refreshinga kagenze 10 pixels okuva ku, jukira bwe kaba ka floatinga kusinziira ku website, ku web page yaffe yonna. Kitegeeza kyeninza okakolera, what if ono inip1 div ekaleze eno, so kemalo ogiwa relative inip1 position parent wako position relative, naye ate eno floating. Kitegeeza parent wemba muwadde position relative, bwenkawa kyonna kyenkakomandinga kakikola okuva ku parent kwe katudde. Kitegeeza nkagaye katambule 10 pixel okuva ku parent. So parent madde nyina omuwa position relative such that katunula okuva we kava okudda like olwokuba parent muwadde position, kati byonna bye kakola kabikola okuva ku parent ono akaleze inip1. So akagamba ako ndoza ka bbulu, ongereko munda, kitegeeza left tukawe 20 ate tukawe ne color blue. Color so that's what we have. Thank you for watching. My name is Kazwe Patrick. We meet in day 5. I love you all. Please comment. Buli commenting awansi kinzizaamu amaanyi ate era nensobola okukola ennaku endala ezisigaddeyo. Then bw'oba olina obuyambi bw'osobola okutuwa, oba olyawo buyinza okuba okutugulirayo ka data, osobola okubuyisa ku nnamba eno 0705393998 erimannya ga Kakooza Eddie. Oba nkuwa endala, yes nkuwa endala, oba osobola obuyisa ku 0705083579 erimannya ga Mike Nsubuga. So
obuyambi obwo tujja bweyanza butuyambeko okugula data then tusobole okukola ennaku ezisigaddeyo. So amanya Kazibe Patrick, nkwagala nnyo era likinga video eno o subscribing. Next time bwe tudda tugenda kuyiga ebintu ebirala bingi, tugenda ku tukoze login page, tugenda kola sign up page. Ate obadde okimanyi mu day 5 tugenda kozesa ku JavaScript kakati gwatananyiga kadde simanyi. We meet. Thank you so much.